Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Nchali wangu mu Sweden nampereze engoma yakola hit eyo. Tuyimbiremu. Emikisa giri wali bakunganye kategweko tubonge ababa tuzole abatuleke tubatwala kutale kulunda nte kaleraba wesibye mukamuka mutoliroka weyawuddeko kuba no wenakuwaza werabidde sawa nena kubyo bibala olisanga wali kuwa kukibala vubuko olina okuzukuka nze nkugambye werabire ebyo tukabira mbuzi kusanze funayo emikwano mukigatte mukipange obuwanguzi tulirabako twegasse. Yeah. So fune engoma otandika okuba engoma eyo. Kuba engoma efuluma engoma eyo no guess what kyali wange yali aze ku Nyege festival nyege festival gye bategeke. So nesoka ndikodingayo kahuku nenga byonna bya freestyle sasooka bi premeditating na nawandika buwandiisi. Yes. Kati bwe yajja yewe yasooka obiwulira abe mu recording byali agala abifulume ne mugamba bro ebintu si biwandiike nenda funa akadde nkire mu rephrasing bulungi pola mpola bitereze. Nagamba okay take your time ate good enough ngajja ku it's not atagata ko tuzeeri Spyda MC tuze wali ku jam session zao twatu chayogera ku Mulugendo ro nga alright kaso jam session zao tumaze ngawe nagambye bisomba mu byedizaayo muyimba you know. Yeah, Ugly Sao ne Zenson Zinja. Basabe theater toward the Wednesday night. So tutandise okola our Wednesday bonfire hip hop night. Ebiseera ebyo ne baba yalina show ya ku Club Rouge nga bagita Spoken Truth. Ate ng'ekiyunjizibwa lwakusatu tusonga tuva wano. Tubeera kawo nabo ne tu jaminga nabo ne tudde waka. Okay. So ne tubeera awo nga tupushinga. Nentuuka ne falling out ne musajja wange Ugly MC because of it was a deal. So the deal was try to get bagenda theater yali agala giprinting na masaati ga Uganda National Cultural Gala ey'omwaka ogwo besijjukira bulungi. So it so happened Ugly yali agenze ne Bayimba Festival mu North okola hip hop workshops teyaliwo. So I took the gig. You took the deal? Yeah, I took the deal. Ngenda ku NASA, they printed the t-shirts, I paid them off, they gave me my card. So the thing is the boss wanted me to give him the card. And in my nature of understanding, nalaba nga talina kyakoze ku deserving achi. Nga saga muwako wachi lwaki nti eri eggulu gye yali agenze. He was being paid daily a very enough sum of money. Really? Bayi bamusasula kasi bayi bamusasula every day bayi bamuwa emitwalo nga say like 80k minus shelter and food and bichi. So kano ateka 100k ke nali nfunye nali ndaba nga yalina okukozesa obwongo obukuluko okuba nga asobola okukandekera naye nagenda okiraba nga tagenda akandekera. So I stepped out. Nembivaamu. Anyway, spiritually ndaika naye navaamu dda naye nga ninja kadde katuufu. So ekyanzi gyawo atandise okuntiisatiisa amaani yo. Naye ono omusajja Chali wange naye assa omukka nga nze nga ntiisatiisa nnyo. Ne mugamba na lumu tujja kusinkana mwana eryaddala. So ate nga bamanye bya Katonda ezi kyoyogera ebiseera ebisinga kiba. Yes. Nga simusanga ku Arua Park nga tuzeetunuzaamu. Yali wali ovaawa ye nali nve eno ye yali ava nze nali nve eno nga ye ava eri. Biseera bino oba sometime back. Mweyitako bweyisi. Twasinkana nze nga manya alina kyagenda okuŋŋamba kuba yali ammanja. Yali agamba mmanja something I didn't agree with. Yes. Kubanga nze nali nkoze and it was my cut. Yalina kuŋŋamba mwana maybe leave a cut for the company maybe like 30k for the team. So nti zonna zimpe
nzenza ino kuwako jogo Chali kirala nnyo. onalaba we jogo so I stepped out etusinkana mu maaso g'abamami abo bafumba akalo by then I was a Arua boy awazinga wendi akalo kange bamami bange bamanyaawo so nsituka oyo mugamba yo what up mamanyi ino kumpa essimu yange ayina nakasimu yali yampa naye nga tukolerako mirimu gya night yo where are you jangu wano tukole bino go to this you understand akansaba mugamba yo buli kimu kye wampa wakimpa tebakase nange nabitwala sina simu sinaki so we had a hard talk there bichi but we didn't fight we didn't bichi n'ebigambo byayisinganya naye at the end of the day bamama abamama bakalo ne babiyingiramu awo and they were like yo kirungi bali bamanyi Oluganda ate ugly wedding nga nabo balumanyi so they batuyamba ne tukwatagana and nothing happened so tumalaawo nice a long one so ntandika okukola ghetto to ghetto ciphers ntandika okukola ghetto to ghetto ciphers cipher kubanga mukuŋŋaanye ng'abayimbi okupracticinga ku craft yammwe so engeri gye muba nti muba musaako tuba musaako format so tugiyita ng'abayimbi tugambe ng'abarapa but then buli muyimbi awiringa ng'asobola oku be a part of the energy he's always welcome naye nga kintu kaka tradition yaffe yabarapa naba MCs mu hip hop culture so namutandikiraawo so twali tubikola ngeeyo kati bwe nava ku theatre it was more like mwana nebino ebintu bwe nava ku theatre twasooka gikola ku sharing hall Nsambya netukola nga cipher yafaawo so nga bageto yutu baveeyo ne bajjaawo they listen to our raps biki so cipher we yatufuuka big amaaso ne gagitunuulira nnyo ne batandika okufunamu embeera y'okwagala we want to rebrand this we want to do this we want to do this we want to do this amaanyi ne gafuka mangi nga buli omu aleeta so nenga ate sport gye nalimu nga si yange wali organisation egirunninga ne manya no this is already taken okategeera so I stepped off when I stepped off it's you started it I started it with Mose, a brother is a beatboxer. He's called Mose Beatboxer. And Jora MC. Then abalala batwegattako Taye MC, Bani, Bobby Beatsiga, a lot of those guys came ne begattako. So no chireka. There's a lot of there's a lot of bickering competition wema bulabula ng'ayita eno batandise n'okunsimasima emizembu munywa obuti nenga nono bantu batandise okumma nze nababuuza bammeni tesinywirangako wano kati mutandise okunyambula muneesonyi so I stepped off olwo project yali ebeera but what I'm trying ntingezaako okubuuza nti ngo stepping out tewalowoozaako kumanyi g'otaddemu ate olaba ekintu kibadde kirina gye kiraga te kati stepping out tolowoozaako nti kiyinza okkuzaako emabega anti your safety first mirembe egyo gye gisinga mwana ekino ekiba kikuze kwenkana wayi peace of mind yesinga kuba ojja kubeeraawo nga all this obeere ng'okola under uncertainty pressure biki tebijja kunyumira ate kati bino ebintu bya art wekiba tekikunyumira you quit it sibyakaka I love that ate nalaba nze ate kati ebintu byempisemu kinyangwira okusensinga bu energy bw'abantu by my eyes I just watch them and like it's over tetugenda kudda wano tetugenda kusobola ffe tumalayo wemulabulabi nga tetukomye in peace kusinga okubeerawo ate newekanga nga muwanyisiganya njala bwolwawo ennyo byebiddirira kuba you can swallow some but not all okategeera era osobola okuwuliza bimu n'oguma nekira negamba no ngaatawaayi genda okulaba
bakujje ku mulamwa rather than kati weekiririza muntu no I'm a creator of spaces so I won't fight for spaces if I can create more spaces so when avaawo nze nengende ku aya olwo project bagitanga Galaxy Dance Project Uganda Galaxy Dance Project Uganda yali ekoleeta bali bakola b-boy like b-boy no sharing era bali bagita project bagita break dance project Uganda BPU yali controlling buli kimwa so nenvayo nenzire kawempe aya naina sister wange Maureen Birungi ngabeera ku Mpererao so ngambeera naye obulamu bukyamvuga vuga musinafuna zalenti nagwe mpowa naye at good enough mbangezekeko ku aya mfakira naye noonya na bwakunywa ntuukaawo nengwa ku baganda bagamba mbe nalabanga ku sharing okitegedde sinongamba Spy obeere nenaku zino biki jangu otuyambeko ku project biki obeereyo biki ngamba mbeera neeno sigamba nti bakingenda kujja nga tukole and we did a lot of things with those guys twatandika okuyiga organizing shares zaffe on community level you know netuyiga netukola ne shows ne batuyita ne ku shows ezenjawulo mu kibuga eno naye nga tuvaawa nga tuva eri ku aya so era bayimbi baana bangi abavudde awo nzijukira mulundi gwe nasooka okulaba the agent oyo akulukutanga gundi gwe nasooka omulaba ebyo biseera twalina rap battles yaffe twali tuzitegeseera najja and I think he was a finalist tukoze bugigi whatever then ekinzijayo awo muto yali like the brainchild of the project yali afunye mukyala we munyarwanda ndoza nga password nze bagenda kudda Rwanda of which they are even up to now so we agenda I didn't know kati nze bwagenda nkoma bangamba yo Ricky biki so he left some guy in charge oshegera so he was into break dance zenga nkola rap ne bakyali bange biki but then again some things happened there again when funds start coming and then people start selecting from the members gwejangu abo babeera ne Spyda and I'm like yo man bana nabasanga wano nga bali bonna the only difference these guys is rappers these guys is dancers so era wabawo a thin line ebawula but it doesn't mean they're not they're the same so natekawo embeera eyo omuvubuka I won't get deep into that because it was so ne bakyusa n'erinnya lya project you understand ng'omanyi wanga tunaera tumanyi niwe nandibadde manyi nandikoze ekyo bali bafunye abagagga you understand bakyusiza erinnya lya project bakoze ebintu awo nengamba mwana wemukyusa erinnya nkita entuyo zaffe zonna mba muziziise so naffe tukoze eki kintu kyammwe tukiressaawo so naye ekyo kintu saakikolawo wokka twayitako emperereyo nga tukola rap classes ezo naye in form of ciphers kazo bwayise tetwakolawo like a cipher ne ghetto to ghetto tour zayitangawo zana ndeje lubugumu masitoweyo namuwongo like I was just trying to just disperse because I'm connecting neno kati when natandika okukola ghetto to ghetto tours nalingezako okucelebratinga wako ono gwozengaokola okay so nga buli mwaka I get my drums nefuna mukusooka natandika na taxi mukusooka twatandika na ipsam ne ka speaker nali ne baba nekyali abala twalinga bana ne muganda nga muyita omusigi omusigi yalina cipher ye ngeri kajjanseyo so we had to pass by nga beyita ba MCs of the century nayo netuyitayo like so nekitandika okubeera nga buli mwaka mpita mu communities gyenkolera but in a way of like to showcasing byetuze part of what we've been learning and also celebrate it, also try and get the community involved so they could support us in the future. His expectations twazirina zonna so netukola ghetto to ghetto tours. I did
did the ghetto tours for 10 years, man. 10 good years. Yeah. Nakawumuzamu because of COVID. So COVID, what I did is I did one show to appreciate everyone that has ever been a part of a ghetto tour. So nenkoleyo nesoka nkola chi. Wala wainako abalala bakwegatta cousin to support you. Nalina ba MCs banga babali bavudde mu cyphers. Biseera bye nali njoyininze bwe mmala okukola ebintu byange bya rap olwo ndine baba avuga ekintu kyekya bavubuka dynasty nange ngezaako put a brick on tukoze bye tukoze tutandise back to the source retreat tuvuddeyo biseera byo nali njoyininze band bagita Nilotica Culture Ensemble nga tukuba ngoma naye nga nayiga engeri y'okukubirako rap ne tukuba n'engoma nezibange eza hip hop zennyini naye ku ngoma zaffe eŋŋanda oba oluusi ne tukuba ne raga ku ngoma eŋŋanda. So we're just trying to manipulate our sound Nga tusobola okuvaamu up to now gyokozesa up to now era bwempita ku live session nzija na ngoma zange bwongamba oyagala live session I come with my drums okujjako nga you want a CD flash whatever like you know naye obeera nga ogambe live session I always come with my drums kubanga I know my brothers have mastered the playing and bamanyi ekyokukola kati so nkoze ne Nilotica Culture Ensemble awo tufunye omukisa waliwo Abangereza abazze nze omu ku be balonzeemu ne tutandika band endala n'Abangereza nga bagiyita Nihiloxica band eyo ne tutwala Bulaayi for many tours man myaka ng'esatu nga Europe, UK tugenda paka eri wansi nomutambulamu Mauritius, Reunion Island really yonna ngenda nkuba ngoma ezo. So somehow I fell out with the Bamangere because nababuuza pe sheet eriwa ne bagamba no you have to trust us. Man, trust is based on something physical. It's not some you don't just say trust me and then I'll automatically trust you. It takes time and pieces of action and fulfillment. Nange when since gamba yo I think I should trust this dude. Okay. So akunyumiza ebyo atunyumiza ebyo mbabuuza mwana lwaki temutulaga ku total nga temuna splitting up payments zino kuba mutugamba tufuna payment yemu kati lwaki tufuna access ku the tallies lwaki mutuwa access ne tulabako wali we mutusunira Abangere balaba nga tandise okwebuusa so kye bakola ne basidinga ne the other 3 members who are my good brothers and I still love them today actually ne baba bagenda okunkubya so nabalira ne baga guys you have to make our stand bano Bamangere tulina obapotinga in their place kati ne bakkiriza ngwe. I understand. So we bakkiriza Charlie ndoza Mangere he knew he's not going to handle me in the spot. So nabakubira on a personal. Bona ne bakkiriza deal. You understand? Yes. Behind my back. Once nze go basemba yokubira ndoza yamalo kwasaganya bali namanya ono ne bwagana. Still go. Yes. Meaning you're betrayed. So nankubirawo ne mugamba bro. Choka yaja natugamba now this is what I'm going to do each show I'm going to be giving you 500 euros which is good money for a show. Nemugamba but as who? Do you own the band or are you also just a member of the band? Fena tuliba member. Yes. Wajja ne synthesizers byo ne piano byo notusanga n'engoma zaffe nga tuzimanyi fiti etumajinga kama natu blessing ekintu kitambula ate katuyagala fuuka boss all of a sudden. What? Nemugamba man, nagamba yo, you know what? Next thing I know, the guy is on a flight. I'm going to be banging shows and shit. Officer. So you were left out just like that. So nenchivamu na necho nenchivamu and something will really put a brick on it. So what I did is I learned how to be. So mubufunze mweye eyaba chi babayita bayise Bangere
okujjaho kulinnya ennyonyi, nothing else you achieved from them? Of course the achievements. I met some good people now way in Asanga Bachali. Some good people, man. Like really good people that will change your perspective of the West and stuff like that. And then you meet some nasty people and stuff like that. So kino nnyo kale omuntu yena n'atambulamuko n'alaba beyond his comfort, n'olaba beyond ewaka. Kikwanguyira okwongera okwagala ennyo ewaka kuba abantu babeera eno ne bakuba ebifaananyi by'ebulaaya ng'ebyakabi oshegeera n'agamba eno ewaka mwana eno singa kale tulinga kale singa nazaalibwa ndi mu Ngereza. You understand? Naye ebiseera ebisinga bw'otambula n'otuukayo n'olaba ku Bangereza abali akakanja nga bali mu nsi yaabwe ate bwewunya stories zetuwulira eno. Wabalabako? Oh lad. Ebulaya bw'obonaabonera ddala si byakwebonyaabonyezaako. Wano omulalu ayitawo ng'amanyi waaweta ne bamuwa ne kamere. Kituufu. Ebulaya bw'oba sikojje sengaawo oba maama oba abo nabo maama oba taata Oluganda lw'olina oluli closest. Yes. Bw'oba tokoze bw'oba olina gw'osuubiramu okuwa omugaati nga bano Uganda basinga butera otambuza endowooza zaffe. Eri naawe ofiirawo ku bbala nga buli mwaka oyitako awo. Ebulaya. Upazi ebulaya gwe wabaye bakabanga ki? UK namalayo weekend. UK it was just a tour. Niyo bayitako awo ng'otambula n'ogamba man what the fuck. Jikiro otambulamuko otuuka kalo kantambuleko ngende ndabe ku Old Trafford. Kantambuleko ngende ndabe ku White Hart Lane. Kwa bupando bwo bulaba awo. Google Maps where street which tezija kubuza n'otambula. No kumao. Ne you see a lot. But ate when nasinga okulaba embeera eyo Paris. Waliyo kye Paris. Tegende bali n'olaba obuleesa bana bwe basibye mu basulomu nga basibye obusuukasuuka mwana n'ogamba mwana ngenda beera e Uganda mwana omwoyo ne gukigamba ngenda beera e Uganda genda ewange gye bamanyi nyina kojja wange nyina senga wange kusaidia mama wange kusaidia tata wange. I have a variety of options. Yes. Before I even think of my friends, I have a clan, to deal with, I have friends, whatever. I can't lose everything changing on in Uganda. Ngende eri mwana mbunkola. So nalaba yembeere emu nenyongesesa okwagala nnyo mwana Uganda. Nongera okwagala Uganda mwana omuntu yeetagana abeere ewuwe ngali proud obeere ewaka. Kubanga mwana ogendeyo ngolowooza. Era abatambudde bonna ojja babuuza esi bajja kubuulira because otuuka n'ogwa mu moment ne wejjusa nokakale singa mbadde waka mwana. Anyway, oyogera bwotyo nsobola okukiwulira. Kati gulinga ku mulundi gwa kusatu oba gwa kuna nga mpulira ekintu bwe kityo. However, negative side yesinga. Ekitegedde nti atoga no mutambuleko Uganda nsimbi nnyo, Uganda is a worst country, Uganda mwine enguudo embi, kati anti kyekyo kyetwatwogerako oli alaba oluguudo n'alowooza buli kimu Uganda kiringa oluguudo olwo. Just golabye street emu biki nenge ebirungi bibiri mu Uganda bisinga oluguudo obuguudo. Okategeera the people are the most important issue. Era kyekyagaza Uganda nti abantu abana Uganda yesu tulinamu obuntu bwaffe obusangwasanga ng'abantu abalala naye abana Uganda ojje begendeze tebatera kubuuza kubagwira mirembe. Oba ku bibyo they are at peace. Kugamba okola bibyo nabo ne bakola ebyabo bofuna engeri gy'omajinga nabo n'ofuuka ate na muyina Uganda. Bofuna engeri naturally n'omajinga nabo nga nawe obategedde. It's easy to become a Ugandan than any country mu nsi muno yonna. Ebyaddala. So that's the gift about Uganda. It's the people. Wadde tulinamu differences of faith, tribal, ethnicity biki n'ojja kwekanga nagenda eggulu eyo nga setagana kwogera luzungu Abaganda we bali awo sokwogera naye Munyankole wali awo they own the restaurants biki era kyampa picture nenga mwana nga this is good man.
okuba ng'osobola otuuka ogenda mu north nosanga nga there's a little Kampala forming up there ogenda Mbale, it's the same thing ekitegeera. Yes. So at the end of the day ogenda okola bwoti nga it's one common it's something different. Kati omuntu ajja kulaba oluguudo alabe potholes agambe Uganda nvu gende olabe enguudo z'eggulu. It's not like every Uganda is not bad. Era bogene mu northern Uganda ba surprise highways zonna ziri flat zonna ziri steady even here mu west enguudo zirabika bulungi so I mean tebikigenda kuba kyakabi buli wamu. Tugume mu bufunze tugume. So ze wali kati nabo n'Abangereza oyawukanye nabo. Abo nabo njawukanye nabo. You know, empanvuidemu nga omanyi kubanga bwe nava mu eyo bandi nene nayotika yennyini nenjiva. Because there were a lot of reasons that you know. Nane mbivamu mu ngamba yo back to my loner vibe etandika okubeera nomad nga ntambula butambuzi mu hood zange gye nakoleranga emirimu nga sikyakuba rap ng'obivuddeko nga mpita wiisi ne tunywa emiti ngenda egaba wa yonna nga tubeere and then bandi one time I had to go see my son actually in Denmark. So you have a son in Denmark? Yep. Seriously? I have a little boy in Denmark, man. He's gonna make 5 this year. Ate wamujjawa? Amujja mukyalira mu Uganda lakuba yakulidde. Yakuliddeyo. Ate mwameetinga mutya? Wano. Ameetinga wano. Nga tannagenda. Ameetinga wano era nkola bu shows bwaffe biki Nyege Festival. And then later we get closer to connecting and then boom. So nemufunayo omwana Miles Herbert Mato, that's his name. Okay. Twamutuma manya ga tata mami kuba yali akapasinga on a few days. Oh, sorry. Yeah, so ntugamba okay. You know, maybe you're back. So netumwere nyeyo naye ogenda olabe ku mwana wo. Ngenda ndabe ku mwana wange awo mbeerayo ko for a good 9 months. Mbeerayo ko nkomawo ng'era like depression ye inje so crazy. So wagenda ko mu depression? Not like really naye kyekigambo just zoba ngamba kiwuubaalwe like nowulirawo nga like wooli mwana tewandyagadde kubeerawo mwana ng'owulira okooyewo ebintu ebitambula ng'owulira gy'oyagala ogenda tolinawo access bw'otuuka ng'olya Denmark mwana singa kale soogenda ekivuli mu lulembo n'entula butuuzi awo kimmala nga ndaba ku bakyali nga bayitawo awo Denmark tekiriyo rather than kubeera ku street ng'olaba omuntu omwayitawo n'olaba omulala n'akabwake ng'agenda ne kapa ye eringa ghost town kikiri e Bulaaya. Not everywhere though. Like Denmark. Eba suburb kale suburb areas ezo nga bolaba era ne muyenga bwenzo ofaanana nti oyinza oyitawo ng'abantu si bangi nnyo nga bolaba wansi na muwongo bwe bityo. Ewayise. Nga bolaba bwayina. Obeera nga tobitegeera. Kati faba ghetto youth abamanyira amaaso gano okubanga yo amidst of people Yes. otuuka ng'ekyo kyokka kiyinza okuteeka nga notandika okubeera wano gamwana you start feeling a little jail gamwana ndi kuki what's going on here so nabeera munjaawo ne mutabani wange for good 9 months nenkomawo nga nakitegeera kuba as a creative ogenda okwekebera weyagala freestylingamu ng'olaba tolina morali yadde tokyasobola yadde fena tutukako mu kaseera okay this is what I'm gonna do. And era kyekirungi ky'okuba creative nti kikuwa ekyokukola so you go back to practice omwoyo onoonya munoonye enodamu no practicinga no getting in sync ne spirit yo no pushinga on n'okomawo okomawo no pushinga on era bwe kyali nenkomawo kola busho bwange nemala nemanya okay you know what nze ni musajja mugoma nefuna engoma zange netandika okusikala nga I record my music. Then chali wangu mu Sweden nampereza engoma yakola hit eyo. Tuyimbiremu? Emikisa giri wali bakuŋŋaanye kategweko tubonge
aba batuzole abatuleke tubatwala kutale kulunda nte kale raba wesibye mukamuka mutoliroka weyawuddeko ku banno wenakuwaza werabidde essaawa nenakubyo bibala olisanga bawalikuwa ku kibala muvubuka olina okuzuukuka nze nkugambye werabira ebyo tukabira mbuzi kusanze funayo emikwano mukigatte mukipange obuwanguzi tulirabako twegasse yeah awo go look it up man mukanoonyeko akayimbako but I want to thank yakwebaza bannayuganda olw'okubanga they fell in love with the message yes ne bakaagala ne bakapushinga ne bakafuula akakabiso era nayinja actually n'ekibuuzo kye mbadde njagala okukubuuza mu maaso awo abo bakankiite kati akabi bakalina message naddala ey'obwegassi what inspired you to do such a song kale lwakubanga nzize nsoma kale ku history waffe nga problems zaffe ezisinga ne failures zaffe zava ku disunity ezisinga ng'olaba nti singa tulina mu code era egamba okay East Africa yonna yeegasse twali badde ba colonialist bawamba wano but ojja kwegendereza they took kingdom by kingdom oli ng'akimanya oli bagenda muwangula naye ng'ali eno alinze naye alwana olulwe okategeera so ne bajja nga badifeatinga omuko songa waliwo eyo embeera omulabi azze okwata akanyonyi ng'okawa ebbaluwa nga kagituuse wa kabaka oli nti nga mukola frontline etya tebayinza yitawo so it inspired you to do so so nekijja nga ndaba so kati ate omulembe guno tuze tufuna ne politics nyingi oshegeera ndaba nga the sense of humanity langi obulangi ngene taking over so we lose a sense of humanity over reasons and things that are just logical okategeera yes man nina okubako nejengwa nenze mwana I love life and respect it ate omuntu omulala watali okubaawo kwange nange kuba kuzibu we can only coexist okategeera senti I'm this, you're this, or stuff like that. There's a difference between mbongo nenga humanity. Yes, igala, it's on top of everything. Okay. Kati chena ningeza kogamba abantu nti, you know, like tetwe ya ula nnyo because ojja kwagala okwegatta abantu nga bakulaba dda lwesiba mukamu oli eyo. Kati shida zikuyagala kujja kukola ki? Kwegatta. Nga tekikyasoboka. So we build from ground up netugamba okay kati era esinga bolabo ina bakyali boboyina nga abamu obadde nabo kuva dda wasigazayo ng'omu babiri nana balabe wajje bafune ne bonna bajje besunsula bokka you didn't decide this I'm going to keep this one till now you know natural way of life we bityo kati you know whatever you know when we don't control it but sigala to living abulamu then emikwano nejijja nejigenda nejigenda esho bulamu buto nebutambula so fune ngoma otandika okuba engoma eyo kuba engoma efuluma engoma eyo no guess what kyali wange yali aze ku nyege festival nyege festival nje bategeke na yali yampadde engoma eyo nenga era na morale ngera ngeri down so neso kandi coding ayo kahuku nenga bina bya freestyle sasa kabi premeditating ina nawandika buwandisi kati boyajja yewe yasoko biuli yabe na mu recording byali agala abifulume ne mugamba bro ebintu sibiwandike nenda funa akadde nkire mu rephrasing ebulungi pola bitereze nagamba okay take your time ate good enough ngajja ku festival no so kati boyajja omukyala wange ali azze ne mutawani wange ngambera naye side se Colorado nabone bajja nga tubeera mu apartment yemu so twa recording tetwagenda na mu studio twa recording na mu room yanga yajjayo ku headphone nabuteka mu laptop ajjayo recordayo namutandika tu recording ekintu
naddayo bwabwe Sweden nakitereza nekifuluma nekijja wano mwana nekimpaayo ka face value ekityo era just bannayuganda balina kwongera kunteekayo buteesi ebivulu bapromota mubateeka ennyala batuwe ebivulu batuwe ekivulu tukoleyo gulonki asooka ffe tugenda n'asooka tetuliko mbu ono ate ogwawa fe asooka gwe tukola naye tetugenda gwa mu confusion already that is already created something we didn't help build tetugenda kukigwamu fe tugenda sigala ngera bageto yuti nga bwe batulaba. So wawulira otya omanye waliwo ffenna ba creatives tulina ebintu byetukola in life nga olaba tekinnatuukawo kyagala nobeera ngo gakale senga Katonda nyamba nampayo hit ejo etandika. So how did you feel? Wawulira otya ng'olimba l'olukubi olwo ne luba nga luli all over, olaba challenges ez'enjawulo, olaba abantu aba interview tukuba banange jangu mpe interview, wawulira ng'otya? I don't know, man. I just simanyi mwana kubanga music yali already nga bwe nkugambye yali andaze ebintu bingi nga kahiti hit e Uganda was not like my biggest issue. The music yali antutebula nga bwe nkunyumiriza. I had a son, I'd seen places. I was broke, but being broke was never my worry. It's never been my worry in my life. Okitegera. So nga ndi awo era bwe nafuna hit eyosaa kulimba esi, I was not starstruck in any way. Never. I just held my composure. I just held my composure. Okitegera. Era obona egendeza nasigala ndi ku nnomo yange saafuna mu mbeera mboba you know I'm the star but it still me, man. It's still me. Kaboda kafe kwe tuli bakanya tugama yambala maski nayo nembaga banenya maski bafandi bange n'abasibula n'abantu akajambo mundeke. So all in all kati they can kaba bafandi bange bandabe ku boda bamale bandabe ko mu cavities bamale bandabe mu Olugendo balulabe lumekubera nga bali abayimbi obeera oluyimba lumumbu ali mu ama. How do you explain that? Mbwali mu so abantu abanyonyola ogamba nafunyeyo omuntu Olugendo lwaffe twagala luberenga we don't even have to explain, the people can even see it and be like oh itwamula ku boda wano yava ku boda nafuna ka pijoti kati ali osibo yafunayo ka alia atambula ochegira step by step kano energy. So like man kwanza njike nafuna hit eyo. I had a call from the young artist Nankulabe bamwita Kabukuse omanyi. Kabukuse mulamu olide. Akubira ddala naku zino kwali ba top dogo baffe. So ampite alina video gye yagenda shooting. Bagita edange. Ningamba nja kuyitira kuba nali ngenda beera mu Lubaga that day. Nabo ngenda kwashaga nganja kuyitira. Kati mpitirako ntuukawo mbagwako abasajja wolipa artist wali ku Happy Street bangi bakubyeraga tukubyeraga kati mubbo who did I meet Zambe zikira naye waawe yes kati mugwako it's just funny like that ye mwana msajja naturally yes. So nambuza mwana Spy kiba kitya mwana biki okola otya yiti nemuga bro techina formula. There's never a formula. Teriyo. Osana okulumba lwakabi nga lero kunyumira ne bategera olala luno lwewazoleya. Gwe nyini lwagamba habla olumana lwa tunalaba ate luno gwe lwagamba mbulo lwekibi. No balulizaako ne balwagala mu that loving, it's a good song kind of vibe. Nini batalo uplifting aluteeka wantu wonna. So kati ekintu kyaba creative nze njagala nnyo okweteeka mu space nti sina kyemanyi bafani kye baagala. Gwe bawe buwi be bamanyi. Neteeka mu space nti I don't know what you want, simanyi kiriko wabula nze ngenda kukola kyange kyemmanyi.
akyagala takyagala akireke akyagala ajja ku grindinga nakyo akyagala ajja kola ki ajja kita kwa bintu bya preferences and choice nange mwenyini nina bengamba nange sijja beera okitegeera era nze muntu agamba mwana kakayimbako sikaagala sinyiiga mba mutegeera wayinamu ensonga si byampaka ate creativity bwatyo bwali alina okuba critiqued lwakubanga nti ate obuzi bwetulina wana bacritikinga creativity waffe ate bo creativity waabwe kibulamu kati tetuyiga bulungi from these criticisms mubamu embeera yeri arrogant ne you know anti kati olumu abamu bacriticize omanya criticizinga kuno tetugaana fena tubalina kati bakritiki bandyawudde omwimbi omukritikinga ku mpisa ze na mbeera ye ya bulijjo oba okritikinga music artistic creativity ye oba naye nawe byanjawulo waliwo omuntu okudda ku leero n'agamba twamulabye abeera bw'ati bw'abeera mu kiraabu abeera that's different nowo n'ogamba ayimba bw'ati naye yandikoze bw'ati mulungi nnyo mu ki bw'eti naye munafu mu ki eno okitegedde awo omuyimbi oba omuyamba nnyo cause it takes time fena osooka okiwulira ogamba nno nakumanyira ku ati wange naye when you go behind n'otuula n'oyimirira bw'otyo ogenda olaba nga byakugamba birimu eggumba era ng'oddayo nga weetere ekirungi ky'omuntu akritikinga nga byo kyakritikinga kakimanyi naye wano obuzibu tulina muntu akritisinga asinziira ku nyambala webale nnyo kati awo music waffe era tajja kula kuba gye begendeza e Bulaaya ntera nnyo bbira album bwefuluma efuna babayita batya abo abagyogerako naye nga bantu they are respected in tugambe nga faculty ya Makerere ya music industry MDD nga bawuliza albamu yaffe ne bagikritikinga according to the music they've studied in a formal way oshegera ne batuyambangako okugatta kuva we didn't study music, it's a natural and it's a gift oshegera ate bwetugatta that formal knowledge ne bamutugattako wano we get better we get better ne kati obuzibu ate abo tebafuna platforms abafuna platforms balala ali wano abeera wano ku kigambo page ye yatandika page ye tolina kyomugamba najje nakuvuma olwaganye mmokyayo olungano bokyayo mmonje womokyayo ekyoka kola nga atandise okukyusa olulimi abulanze ne banvume sina gwenjo kyayo esi sina gwenjo kyayo lwaki toyokyayo bantu sina gwenjo kyayo nzefuna ate nnyina ziriwa zengendo bokya zine nyini nkyali buvunanyizibwa gyendi nkyano esi eno industry Uganda okuba yiti nosigala ng'oli awo mu siiti emu ng'ekintu kiri awo ng'ekintu okyakipima bupimi tekina you know naye nga mpola you know step by step tujja kuba tukigwisa mpola Uganda omuziki tukyaguleeta mwana te you know so twogere ku luyimba luno olulala luno most high nundeka embeere I'm just blessed yes kaluyimba olwo it was not my inspiration actually oyo muganda wange oyo yankubira ali mu studio ng'olwedde ataddeyo ne parties ezo ezigundi everything is possible when you believe in the most high lines ezo nzagala nnyo kati nga bitaddemu awo biki nemugamba okay let me write something nze bwentyo bwendi kasampuliza track nga nfumamu eddakiika 3 nga nkomawo nga ndikodinga nga mpayo ku ppereme lyange nga nvaawo so natuukawo nga kayimba gwe mulama gwe wandiise buli kimu kisoboka and I loved the energy kubanga ndi mu bulamu bwange ndi mu time ya testimony nze mu bulamu bwange I mean that testimony time okkiriza nti ebintu bisoboka nkiriza nti ebintu bisoboka nyina byendabyeko already nga bisobose you know and so akakayimba kagira moment entuufu okategeera so yajja Tunji man, big up to you man. Tunji 256 steady
natusinkane wa Genius Godi producer wa mulungi natukubira engoma eyo omusajja n'ateekayo nange nempandika buzz zange ezo nenziteekamu. I'm just happy man nti abantu waliyo a conglomerate of people nga they love good music. Yes. And every day it proves me kuba ne byali birooto there's people who just love that song even more than abantu mukisa and they just love it byali birooto kati byatamayimba. And the songs always be, you know. Mbyagala nnyo naye kuyimba nze. Siri muyimbi kumba kwagana. Tugezesera eddoboozi lisobola oyimba eri. Kyoga nyingira studio. Alambe kwa marapu wali. Toleeta amavoko. Kati gwe nkulabamu Queen Latifah nga marapu wali. Nga tukuba ekintu. Byaddala. Leero Spyda. Spyda MC nga tumaliriza. Waliwo ebintu eddawo nogamba kale senga. Actually for the sake of your country. Nda kale I wish. Lwaki nkubuza ekintu kino nti ntera okuwulira nga according to your music you see that love you have for people n'ebirala biki ebyo byonna byokola. So olinayo ekintu kyoddawo nogamba kale I wish kino ekintu kibaawo bwekiti ne bwekiti. I wish nti ebitongole bya government yaffe be rising above their shoulders ne babanga at the end of the day tebalumya bannansi. For example NEMA abantu bazimba muntu bazinga eraba ne bajja ne baba bribing ne babaleka and then abantu bamala okufuna feeling nti balabika batuleka katulebake and they come and they kill these people's dreams and demoralize them to the ground. Amenya buli kimu okategeera kati who has to plan? Who is in charge? The government of the planning. The government has taken over the wetlands, but so sad they can't take care of these things. So the kale kinyuma is nature. Nti kati bamenya benabweru ne wali omugagga wali ekazi atudde ali mu kuyiwataka ku lutobazi. Okategeera ngategeera I wish nti one day things can be as handled equally to everyone. To everyone, not like the rich can do whatever they want whenever they want and the poor are not allowed to raise their head at any moment like nsebe tulemi kubanga then where is the democracy they talk about? Wabosalawo okumenya ebali mu ntobazi bimenye byonna n'amakanisa agamu agamenya which we can understand. Yes. Nekati abamu bakaaba abamu baba batusajjala atako bali temwina kyemuna. So that imbalance mu ggwanga lyange is just I wish that imbalance can one day we can find a solution. Kuba imbalance eyo yetuleetedde obuzibu bwonna obwa corruption ibiki. Oli azikwata sene n'aziri ogenda mukola in front of the camera. Ogenda kubirani gomanyi asinga gwamanyi. So that imbalance I wish that one day Ugandans can be handled equally, that the police can respect the ghetto youth, that they can make thorough investigations other than being suspicious and stuff, you know. So Uganda have to nyumire mana, because at the end of the day, tetuliko kadde kanene, ukitegedde buli omu naawe ali atuvimbirako akaddeko tukabalira ku ngalo. So man tukolerere generation eddako etulowoozeeko rather than okugwa mu matongo gano gwagina. You understand? Kati gogamba otya bw'abaana b'obaagala nga omalawo nature. Toyinza kubanga tubaga kwagenda baleka mu njuba era enemulanga kifene enjuba gye tukuliddemu esi netwokya ennaku zino. Bana nakuznayocha. Kati imagine 10 years from now nga namanve iyo yavaawo waliwo nakalala kali emabegeyo nabagenda bujjawo paka eri mu bukaseeri like esala na tsunami. Tsunami mu ggwanga Uganda. Kakazi kaka akabira ketubadde nako kaggwawo kati tugenda batwetoolodda wano nga twetooloddwa bugumu. Gocheffe tubenga abadde Dubai.
Fatugenda kuba tweviirako ne ku nsi olwo butawandu baffe bwe twaleka buno butwali kubulekera emmotoka nga tezikyalina mugaso nga tezikyalina system yakyuka atalina muti wuwe nga gwe munaku bakubanga kati nga bwomanyi yo people things are going to change, man. Thank you so much for being here. Welcome, Essie, man. Big up. Thank you for having me. Ladies and gentlemen, it's But tubayo n'akantu ke tugamba ati akatalekeka. Akatalekeka. Oyagala akantu ka message ko kayise wanonya dda okayisaawo. Yeah. So, alright, akatalekeka kali nti album yange jabanange sina confirminga naku ne mbasabye munguminkirize. Album bagita Uganda n'eddagala lyayo. It's a very good hip hop album yakuwulirizaako. Egenda kubejja. Then before that nina engoma gye nkola n'omwami gwe bayita 30 beats. Kikabuka. Bagiyita bitukwatamu ne bituta. Njagala gezaako kubatwalako mu ndongo. So kye nakoze nakubye a sort of a dancehall track ndabe. Can I make these people dance while they learn something at the same time? Kategedde. So kansabe mwana nti bitukwatamu ne bituta mujja kulwagala. Man bagala nnyo Bannayuganda kyekikulu man. You guys are my first love, yo. So for God in our country, man. Yeah, peace and love. Tumira ku bantu, tumira ku ejja kutuuka ku mutabani wa link. Njagala okutumira ku mami wange gwe nasigazaawo bambi Kyomukisha Monica Kibuli ku second stage. May God bless you. Baganda bange abeddela Viega mwena salute. Anule Kamwanyi salute. Madidombo salute. Chiboxi salute. Minyoko salute. Mutajazi Kibuli Boxing Club salute. Gaba salute. Katogo salute. Kawempe Mpererwe Bwaina family ZBC Zebra Boxing Club mwana respect and love. Abana ba Spaxi Zana Boxing Club. Abana beripanda Katwe na Bisalu. You know abana bo kunsambu wano Kabuma the whole family man. Zikusoke wagulu ntumira ku Joshua Musoga mukyali wange nnyo bambi. Okay. So big up. Abannayuganda mwena baagaliza bannaye mbagala nnyo mwe bali kwagaliza bayimbi. Bali kukwagala. Mwe balinange kunjagaliza na kunjagala mwe bali kumpagira. So thank you so much. Essie mwe bali kundowoozaako. Nolowooza nti mwana ngwana nawe okubeerako ku jazz wano alaali. Chali wange. Anyway. Mbaddeyo No, but you know what? No, I get it. Wano manyinza amanyi gange muzindaalo. Yeah. You know what? Yeah. And njagala nnyo ne tunyumya ku stories in a reason. Nze kyenzikiriza nti everyone has a story to tell. That's true. Ate always gye buva ne gye budda story eyo. N'abomu babiri bagiwulidde egenda kubakyusa. Relating nabo. Yeah, so I just like it. That way. So thank you so much actually. Neyanziza omukisa ogwo okujja ne tunyumyamu. Thank you so much. Wish to see you anytime. Masao. Baagala nnyo mwebala ebyo byonna kubaawo ne mutulaba naffe tubasiima ka bye hi forever never. So thank you so much. We love you all. We'll meet next time.